n'ovamu ejjinja nga balikubye omuntu abeerera ddala byo kankana bwoti nobeera ng'ali mu musisi kati oli yali azze kundaba bw'ajja okundaba yali mu nnyumba wiiki esooka ejjinja n'erikuba n'agenda ku ddwaliro e Bulondo ne bamukuba ekifaananyi ebbaluwa n'ezibalaga bannaye no bamukubye ekifaananyi olubuto nga lugenda kuvaamu era bwe bayongedde okuba ejjinja eddala ne luvaamu ne baŋŋamba ndeete ebintu ebyavuddemu mu lubuto ne mbagamba yiyi kati nandibe bakubiddemu ebyabadde bigenda bagasaaki omulwadde era ne bwe baba bamututte mu ddwaliro osobola omukebera n'olaba nti ono yafunye koozi ne bagamba nti kakati ffe tulina okunoonya amangu ago bagenda e Bulongoddo babuulirize kati bwe bagenda e Bulondo okubuuliriza omwana bwaddayo mu sikaani omusawo n'amukebera n'amulaba n'agamba yi bazze wano okumbuliriza ne mugamba nti bannaye omulwadde n'omusawo omusawo sikkiriza kufulumya kyama kya mulwadde naye kakati mwe muzze wano muzze ng'abaani omulwadde mumukubire mwogere naye nanga nzikiriza mpa olukusa ndyoke mbawo amawulire kakati bwe bagamba kakati alina kumala wiikisi 2 alyoka afa abakyayina esente z'abakyayina za bizibu alyoka ajjanjabwe kati bw'anaaba amaze okufa olwo lwe nnaafuna obuyambi Olubuto lwange luli wali lwa myezi 3 naye ejjinja lyasooka kuba olubuto okuvaamu olubuto mukuvaamu nenkuba ekifaananyi ne tugendako e Bulondo ku ddwaliro lya gavumenti waniriro bwe twagendayo ne tugenda mu sikaani ne batuwa ebbaluwa kati nga mumanyi nti amabayo ga gavumenti agasinga bete eriwo bakuwandiikira eddagala ne bampandikira eddagala kati mu kukwata ezo documents ozitwala ew'omuchina ye teyabitegeera yagamba nti byo biri complicated date tekwatagana kale byali bingi mukubeera nga bingi naye tetwafuna kukolaki omukyala w'olubuto oyo gwe basooka okuleeta bamuleeta ne boogera naye bulungi omukyayina n'ayogera naye ne bamutuma ebyetaagibwa n'ajja nabyo naye yagenda okujja nga ebbaluwa gye yaleeta okuva mu ddwaliro nga tekwatagana na bigambo bye yali ayogera ng'agamba nti yali tamanyi nti ali lubuto ate wali yatugamba nti olubuto lwali lwa myezi 4 ate wano batuuka okumubuuza yagamba nti yali tanakwetegera nti ali lubuto ate yatugamba nti yakwata ekifaananyi nga ekintu ekyavaamu yakikwata n'ekifaananyi bamubuuza aleete ekifaananyi nga talina kyalaga ng'ate awoza mbu essimu yafa na smartphone olina kuba ekifaananyi buli kyotuuseeko oba ebbaati libotoseemu ekituli olina okuba ekifaananyi kati ffe tetulina masimu ago ga simaati gamu kati ffe tukole tutya salawo okujja baleeta kafu ka sukaali nenkabagobya kubanga abantu bano bajjanjabwa nenkabagobya neŋŋamba mukulu Tanga ssebo toddayo kuleeta sukaali wo kubanga tayamba si ddagala nti bagenda kuwona ekyo ne bakitegeera ate bajja wano ne bamulambula tewali kye baatuyamba omulwadde bamutulaga nga tosobola kumugjawo omukyayina yali abagamba tumugjewo naye nga tosobola alina engeri yalwala n'abivaako kaakati bwe nsanga omuzeeyi oyo ebakaŋŋamba nti nze kankugambe kyenjagala konze ye twagala buli bwe muba mugenda okukuba ejjinja mutuwe sukaali najja ew'omukyayina ne mugamba oli omusajja yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati ow'omulwadde n'amutegeera naŋŋamba yansabye buli mulundi gwe tugenda okwasa ejjinja tumuwe kiro ya sukaali omukyayina yagamba no problem era kiro ya sukaali netandika okumuweebwa muwala we n'oyo omutabanyi bajja mu lukiiko ne bagamba ffe temuddamu kutuwa busukaali bwammwe okuva olwo tetuddanga mubawa sukaali naye nga sukaali omuzeeyi yamusaba abalwadde basobole okumanya nti ejjinja ligenda kuvuga bamugaana era tetuddanga mumubawa bwe bakuba ejjinja ku Kwale negabuuka amayinja negamansukwa nejali kuba wano waggulu TV ebadde wano ku kisenge webadde nerijikuba nerijasa yali ayitamu nerigwa wano ku mutto nembayita bonna ne bajja akacoka GMC ne bajja ne baliraba n'abakyayina ne bajja wano ne bakonfirming nti kituufu ejjinja lyakoze ki lyankubye ne baga tujja kusasula omuntu ogwaddako nga mwezi kwa TV nerikuba ate omusisi n'akuba toyi yange negwa ku ttaka nasoka ne mbayita bajja bagira bengeri munakulwaka paka wetuka negwa ku ttaka bakwata emitwalo 5 bangamba tukwadde emitwalo 5 ejo gwenda wegulira amabaati oba seminti ojja kumwegulira bula mwezi ambaati kasoyira omusenyi nesigala nga netoyi sawe ni ku ttaka tezimbwanga
nasooka nembayita nembaga mujje mulabe toyingezemu kuraka ngaekyali bulungi nabembaka kyali waggulu ne bajja ne bagiraba ne bakola n'ebifaananyi ne bagenda nembayita ng'olunyanfa lweyongedde okugejja ne batambula ne bajja ne balulaba nalongo nangamba akwasaganya Buchayina n'abantu ba bulijjo tofaayo nja kubalaba tanga amaze omugambo Buchayina nali ndya toyi ejinjira asembayo kubwa toyi neegwa wansi bampita na bwisiri nali ne bangamba jangu toyi likutaka nembayita ne bajja ne balaba nagamba ekyo kito kifaako tujja kuba sente ezo ogikoleko sente zibampe emitwalo 5 eyo jakuba toyi nenga ujja toyi wansi sobola sina kyensobola kukola wadde lino emitwalo 5 nekisobola kukola je ya mazima kubanga ebyaddala mulimu abantu abamu abanoonya ebiki ebyabwe nga bagenda okujja okukola abasajja abo batandike nga ne toilet yayina ya kitundu shinkomerere kati bwe yalaba abakala enjeru nga ffe abaddugavu endowooza nti be balina sente tikati kyekiseera okubafunamu ki sente naye nga babadde ebyaddala nze buli kyengendayo nentwalayo omulanga gwange abasajja baba kampuni abakingigolongo babadde bakolobwako Medi namusanga mu kkubo namusanga era eyeewaba Mike ewa Bosa ewali abalwadde ababiri nimubuuza Medi oyagala buloka meka yangamba buloka 50 nenzibala nga zikola omutwalo yansaba buloka 10 nga zikola gumu 8 nemubuuza seminti nangamba seminti yo Muchayina yali abalidde Medi buloka 5 naye nga mpadde sente excess nemubuuza seminti wetaaga kyenkana ki nangamba seminti obusawo 2 nemugamba seminti bakuwadde half kubanga already yali abaze bloka meka 5 nambalira half ya seminti nemubuuza omusenyu ate wetaaga gwenkana ki Medi nangamba nti omusenyu guleke gwempe ensawo za seminti mpe ensawo ya seminti mu kifo kya half mpa nsawo nemugamba eje emitwalo 3,13 nti ye nemugamba bloka osabye 10 nti ye gwe gumu 8 bwe ngatta omutwalo gumu 8 nengugata ku 3 nfuna sente me 5,10 Medi nemugamba nti emitwalo 5 mu 10 nagamba nti ye era ye yanoonya olupapula kwe nawandiika n'asayininga kyekintu kino kyekifaananyi kino era nagamba Medi ono asabye emitwalo 5 mu 10 nenteeka ekifaananyi kino mu simu ningamba bwe banajja kijja kubaamu era ndowooza bwe kinyambidde mwekiri yennyini eyasaba emitwalo 5 mu 10 TV bwe yayonooneka yasaba emitwalo 6 nze natwala Omuchayina ne mulaga TV ya Medi eyonoonese n'amubuuza oyagala sente mmeka n'agamba nti njagala emitwalo 6 Omuchayina yabala emitwalo 6 n'agiwa Medi erinnya eryange nze Mulangira Kawageedwa ali chairman we Buterega mu abantu abayonoonera ebyabwe n'ababika n'okubika ne balanga ekintu ekitaliyo goge mazima kubanga twabawa procedure gye tutambulirako ffe abakwale kwale olukuba baluti tuuka mu kakiiko kubanga kalondebwa abantu oteekeyo lipooti yo abantu bajje bakulambule bafune evidence nga n'ekintu kyoyogerako bakikubye ekifaananyi naye tugenda ne tubagamba babakuba ebifaananyi taye tetwalina WhatsApp nti WhatsApp yadde togirina ne mu kakiiko kana akaffe ne kakulema n'okukubayo simu tujje tukuyambe ng'omulaba omuntu mutuuse kubana abavaamu embuto nabawulira buulizaawo kubanga abavaamu embuto ddabwe abanga yali wa ku kyalo ne wa chairman nga tewatuukayo kuleeta lipooti nti olubuto lwagalangatanyi naye nga ate ku kyalo simala lunaku nga siriiko siwulira ku lipooti nti baatuleese ow'olubuto nti yakoze bwati wabula olw'okuba nti Omuchayina ye yagamba nti oluggi luli open buli afuna ekizibu ajje abo bonna nange we nasooka okukola ki okubalabira buli muntu n'atandika okujja ku lw'ensonga nze nina kino naye nga nze ejjinja lirina akakiiko kaalyo nze ngendako butereevu nga chairman tulabe nga tuyamba abantu baffe tewali ensonga gye baleeta nga yakuyamba ne tutabayamba era enkiiko tuzikuba omuddiriŋŋana buli kaseera nga kye tunoonya bwe bantu okufuna obwenkanya
Ntume Peter chairman w'eggombolola y'Emmende. Olumu abantu baleta complain ne mukukanya tutamanya olumu oba okyalowooza n'okulowooza nti tebannakolwako ogenda omubuuza nga chairman bakola ki ti abantu bonna bumeera buteregga naddala bali mu meters ebibiri namwe abatagwa mu meters ebibiri kubanga abamu benjogeddeko abaleta complain n'ekolwako tebagwa mu meters ebibiri. BMU eyakolebwa memorandum of understanding ku company ya Kingirongo n'abataka egamba nti senge ennyumba ye yabika naye nga wadde teri mu meters bibiri ejja kuddaabirizibwanga. In fact bwogende butereggawo bakaddaabirizawo ennyumba eziwera 2 oba 3 okiwulira. Kakati abataka nze mbasaba kimu muleme kugamba nti Ntume tatuyambye era njagala tukubeyo meeting yamanyi oli awanika omukono nze ne musajja mukkiriza ne musajja mukatoliki ate owakalizima nti kindayira nga ntya Katonda tiri yali aje mu ofisi yange nesitakola ki nesitamuyamba ate nsooka kugenda ku ground nakalaka njagala osembeyo nabo nti mufube okulaba nti bwebambiziyo yevuddemu olubuto nga mubeera ne evidence tewali ajja kukusasula without a clear evidence. Toko kubango ina evidence bwoba toyina simu ya smartphone kati smartphone zayala duka ku mulirwano bako gokubira ajja kube embiziyo gw'omukyala avuddemu olubuto bwoba toyina smartphone kuba kiyinza okukaluba ate ku muntu omu kubakolaga nti avuddemu olubuto naye bwoba ofunye miscarriage gende w'omusawo akole ki report ejja kuba ekuyimirira naye njogera nga ntya Katonda teri muntu yali azze ne sitamukola ki ne sitamuyamba naye mulimu ate n'abalala abeenoonyeza ebyabwe bwabalaba kkala enjeru ne balowooza nti bajja kuyambibwa. Omwami omunja kumwogerako alina nickname ayitibwa Kyosimba Medi y'omu akoma mu bantu mu bafoomu ki omuliro n'abakolamu naye akakukuulu ng'ate tabalese mu ofiisi. Bw'omubuuza nti Medi wali olesa abantu abo mu ofiisi mbonedda chairman ate twasisinkana ne tubinyumyako bunyumya. Ate nja kusaba ti abantu bano ddala department ya environment ya district muveeyo mulabe nti buffer zone ye mwawa company yaffe ya Kingirongo yeyesaanidde. Bwe mulabanga abantu namwe bakosebwa abasusse mu meters at least mwongereko meters oba ziwera 3 ogenda waggulu abantu baffe bakole ki bayambibwe. So ekyo kyenyinza okunyonnyola. Nze ndowooza ku nsonga ey'okuba olukiiko kubanga abantu bano nze tebajja mu ofiisi yange era nennenyako chairman wange ero situ nemuga nti mutuuka muti okugenda ku ofiisi eza waggulu ewa DPC ewa RDC nga temwize mu ofiisi yange ne bagenda ne RDC era gwa RDC njagala okutegeeza ti naawe omukulu Medi agamba tewamukola ki kati ofiisi ezisinga ezaffe obunene mujje ngenda kutegeezaako mbadde nange sinategeezaako chairman wange wa district Mr. Matia Lwanga bwandika kati ngenda mutegeezaako officially wabiriwo meeting ne ba area MP kuno hona lebo sekuna ngenda kumutegeeza hona lebo naluyima mutegeeze abakulira ebya security bonna tubategeeze tulabe nga tutuuka ku kisembayo.